taata mbi mwana wange embeera gye mpitamu mbi kakati nva kugenda mu Starbucks era babadde bangobye sirina ne wenfuluma abadde alina amaka gange abadde alina amayumba gange nga buli kimu tuli bulungi tetulina kyetusabiriza tetulina gwe tukabirira nga byonna twabigumira twekolerera ng'abantu tetuli bannamwandu abasinga wano ne looni mbadde nkozesa looni mu butuufu mbadde nkozesa looni najjayo $3 zisembeyo kasooka nzijjaawo mu Lubigi awo nga tugula ettaka ekibajja kyaffe ku mwami Muligi wali ku kkubo twe tumuddako emabega zaali mwanyira basaawawo nsaawe n'emituba na buli kimu nga ekintu bw'okimanyi ku lukale omuntu bw'asimba ebintu ne babisaawawo ne bazimbawo ennyumba enene kaakati oluvannyuma omwami yafa naye nga neŋŋenda mu bbulaaka ne ntandika okwewola ssente kati mu bbulaaka mazeemu emyaka 10 n'ekintu nasookera ku $20 neŋŋenda nga ninnya kati mbadde ndi $3 kati juzi bampa $3 mbadde nakatambuzaako emyezi 2 weeks oba 8 oba zemmeka kuba batubalira mu weeks kaakati simanyi kye ŋŋenda kukola kubanga bwe mbadde nteekawo akayumba nga kalimu omupangisa nga mpa akasente nga nzizaayo mu bbulaaka kati nkole ntya abaana bange mwami Museveni nkole ntya taata kye wakoze kino mwana wange banange nsaba buyambi munnyambe mwena n'abantuukako mwena bantuukirira abampadde obuyambi mbeebazizza nnyo mwebalire ddala naye ekigambo kya looni bulaaka mukoze ntya enkya Lwakusatu tetusasula bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tuwulira miranga gyange abannyambye mwebale nnyo munnyambye abantu tuleetedde obuyumba buno egundi amasulu abadde atukuba nga olinganga gwe bayiwako amazzi naye mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna so bantu mubalaba nti bataddewo tensi zaabwe kulaba nga ate beezizika beebaka olw'embeera yabatuuseeko etali nnungi ennyumba zaabwe zonna zakooneddwa embeera yeeto bw'eri wano mu Lubigi wano Nansana